tuli mu Mboozi ku Kayumba tuwayamu ne Hirat Beta tubeera naye wano ate tasobodde kubeerawo naye nga kintu tujja kitambuza ate nese kutambuza manager ate ali mu field tasobodde alina byakwasaganya naye nga agenze ku managing abantu ali mu field nga omanye ebintu by'okutoba n'abayimbi ali mu kuyiriba n'abayimbi be naye ate tugenda kubanga tukwatagana naye ekiseera ekijja ekiddako. Okay. Kali tubadde tuludde okuleeta emboozi eno naye era regardless we move producer yono gwe bamunenya zimbeerangawo naye munaye producer waba tateeseteese kitegeeza show muba temusobola kugifuna ati kati oluusi ennaku ze tulina okukola show eno oluusi mba nina shows nga siriwo ndiko wala oluusi nina emikolo gy'abantu gye nina okuyimba by the way ate nyongera okujjukiza abantu bampe emikolo bampe shows gwe atamanyi muziki wange amumanyi well and good atamanyi genda ku YouTube yange Hilat Better Music ogenda kola music yenna kyemanyi ojja kusanga omumanyi n'okumanya oyinza kubanze ng'omuntu nze gobadde tonategeera mumpe mikolo mumpe shows mumpe ki bw'otuukirira Fik Media osobola okunfuna bw'oyita ku social media platforms zange osobola okunfuna ba promoters abali eyo nze Hilat Better wamwe oluyimba tukoye ekyennyanja ndo lukoze lutya sofa tukoye ekyennyanja simuyinaako complaint abantu bamwagadde luyimba lwange olusoose okundaga level kwende ebyaddala era sebo asaawa zino wendi mpamanyi wendi mpamanyi bulijjo amanyi abayimbi bw'obanga okyasituka bobo okyasituka oyinza obutamanya maanyi go mu bantu mangu naye sofa so good toyina kyo nnimba kati amaanyi boost kati eri mu plays mmeka olunaku song boost ekola bulungi bakola bulungi nnyo bulungi nnyo kuba ndowooza olulimba kati lugenda kuyingira plays 10 just in a period of 3 months lugenda kuyingira plays 10 okikyamaanyi nekyo bwe nnyimba mu public ndaba reaction y'abantu nema bantu oluyimba balukoze eki balwagadde so gwatana bakulumanya tukoye ekyennyanja genda ku YouTube oba osobola okutypinga awo just tukoye ekyennyanja tewatubuulira ku mboozi gye twalina luli essimu ziri zaakomawa ekintu kiri kyakkirawa ekintu ekyesimu kitya ekyo omuntu yali akubira nga akutiisatiisa yali antiisatiisa oyo omuntu yali antiisatiisa namukwasa abaaki abana ba trackinga na with time na reportinga ku police ne banzijako egundi ne banzijako statement then ne bagamba balina engeri gye bagenda okikola bonga bokola ki okutrackinga with time tujja mufuna tujja mumanya naye nga ate nze nganza omuntu tanaba kulabika nze ng'omuntu ndowooza nti ate kuba wali omuyimbi munnange eyakiri emabega oba akiri emabega naye nga ekigendererwa nga nyini yali atiisatiisa oba yali asasudde omuntu akutiisatiisa nga asindisa omuntu ayitidde mu muntu nga ekigendererwa kulemesa maanyi ga luyimba tukoye ekyennyanja omuyimbi asinzira eri n'alulaba oluyimba naga ono yandikola ki yanditutaataaganyamuko okitegeera n'asalawo akola amagezi amalala akole ki by the way emu ku stories etugenda okunyumyako nga bw'ogambye yeya ebikono ebitegebwa abayimbi nga bakyakola ki bakyasituka awo ninawe emboozi nnene nnyo era ngenda kuba njikubuulira naye nga tukoye ekyennyanja atambula bulungi atanamumanya gendayo omunoonye ku YouTube gyali abasinga bagamba nti alien skin okumwogerako nadde ndaba Kasuku nga naye bannaye mukwano gwawe Kasuku nadde nkulaba ngoga nti ye bannaye alien skin yani oyo gwe tunoonya n'okunoonya okumuggyako interview nga talabika kakati nendaba atera nnyo okulaba akola interview ne omwana omusajja oyo yani Stickman mu Sudan gwe nalinda ba interview yezimu wembadde mpita ayita ku YouTube eyo ngagamba yali agamba mu Sudan nti abantu bakibaga nti bannoonya tebandaba kati gonzi jawa obuzibu ba presenter bwe muyina mumulooza tujja basanga eyo gye muli mujje mutunoonyeeko naffe eno mu kinywi gye tuliira enkoola gye tufuuyira ebintu byaffe mutunoonye mujja tusangayo tukole kati bwe ndaye Kasuku ngaga nti yo naye alien skin ye yani oyo gwe tunoonya okujjako interview nga talabika nekinzizaayo wali nze nno siwagira
era ndozira ebeera violence oyinza okugamba nti omuyimbi omugenzi Moze Radio yali amanyikiddwa mu bintu by'okugamba nti oba akubye abantu bwe batyo basanze ku mabaala and so on. Bwe nali ndaba emboozi ya bounce ono ku kye nalaba yagamba nti Alien yali tazze kukola ki ku performinga yali azenduza nga bw'onoogenda n'okola ki n'okyakalamu ne bakyalibo kuki ku baala ez'enjawulo yali vox awo oba emakindi awo siwagira kintu kya kuba muntu for whatever reason oba akoze ensobi kuba amateeka weegali and gakola tewali nsonga lwaki okuba omuntu kati jjo nalaba poliisi emukutte finally neekola ki neemuta ate n'akomawo buto mu kamera okutiisatiisa n'agaye tatya danger era buli bounce abali eyo mumwetegekere nammwe ajja kubayisaamu ezammwe. Nze ndowooza Alien Skin first of all ebintu bye byayimba binyumira bayo nange oluyimba lwa City Danger lunkolera binyumira ayina ebigambo bye ebikola ki ebinyuma oli olwenkola lwankolera biri comic ebigambo bye biri comic binyuma nekirala omulenzi we bw'obanga ayanukula ebibuuzo olaba nga akozesa amagezi mangi matches mu bigambo bye ndowooza yeetaaga abalaata nnyo mu interview okubalaata yeetaaga kukendeezeemu omanyi mukama wakuwa chansi n'ojja mu limelight aba akuwadde indirectly aba akufudde omukulembeze mukama bwakuwa chansi n'ojja mu limelight indirectly aba akufudde omukulembeze kubanga aba akusukkulumizza ku balala okitegeera kati gwe nga bw'olina abayimbi be walabirako abafuuka ekyokulabirako ekirungi kye wasobola okwegomba nojja naawe olwaleero n'ofuuka ekyo kyokoze eki kyofuuka kyensaba kiri kimu nti Alien Skin bw'afuna interview eno n'agiraba agezeeko ayanukula bulungi ebibuuzo naye okubalaata akukola eki akukendeeze abantu basobole kubanga ayina sense nyingi nnyo mu bigambo bye bw'aba ayogera bamubuuza ekibuuzo n'akyanukula mu ngeri nolaba nga ayina some speciality mu ndowooza naye ajja n'agibikkako okubalaata kuli ate ne kwonoona ebintu he is a good guy okusinziira bwe mulaba he can be even a much better guy okitegeera a much better musician kati bamala ne bakomyawo interview gye wakola nga wali mu kubalaata ng'oba oli awo olina w'otuuse ate ne kiba nga kikola ki ate oluusi kati olaba ogenda n'ogamba kati ng'omusajja gwe bayita Jjajja Ichuli musajja mukulu okitegeera mu myaka mu African values tuyina okurespecting abantu abatusingako obukulu kale ne bw'oba ng'oli kumusaagirako olina okukola ki okoma kuba it's a fact nti Jjajja Ichuli azaala Alien Skin mu myaka n'abasingira ddala kale bw'ogira mu values omanyi tuli bannayuganda ate tuli bafirika nti tusobola yesu okugoberera omulembe okukola ki naye kyemmanyi abafirika bamanyi culture yaabwe era basigala bagirespectinga nti bw'ojja n'obaako woyita omufirika ng'omufirika watalina kuyita bakwambalira ne bakuteekawo olina okukola ki okubeera nalabye madamu Magi Kigozi maama wa Navio nga agamba ayina oyakoze statement n'agamba nadde ndowooza nti abannayuganda culture abasinga bagivaako naye wenategeredde nti bannayuganda bakyafollowinga culture okitegeera ng'oggyeko bino ebya TikTok byakoze bitya simanya mulembe gukyuse biki culture mubbe ekyalimu okitegeera kati oyina madamu Magi Kigozi yabadde ku TVM nga bamubuuza ku byaki omukyalo okufukamirira bba n'agamba nti ebyo byakijinga byakisiru nti okufukamira omukazi nga lwaki ofukamira mwena muli bantu mwenkana okitegeera mwenkano gwajja abakazi be nadde nsuubira okukubira waggula enduulu bagambe weewaawo kyogedde be bamulumbye ate bamuwadde abakazi bennyini nga be bawa oli level ate nga alabikanga ali mu kwogerera bo naye awo nategerere nti Africans will remain Africans culture remains culture okitegeera omukazi yenna ayina endowooza eri upright tasala kukkiriza kwenkana na musajja
kugambe nono n'obulombolombo bwaffe wano kubanga bikyaliwo yes kubanga bwe mubeera nga muli mu maka wateekwa okubaawo overall example okitegeera eri abaana be mukoze eki be muzadde tasobola kuba mukazi it has to be the father okitegeera kati abakazi n'abalabe nga balumba omukyalo oyo nga bamugamba ebyo genda obigambe bajjajjaabwe eri mu bazungu wano tebijja kukola abakyala nga mugamba nze omwami owange ye kabaka wange omwami owange ye kabaka abakabaka nze n'abagerekawe abakyala bakyawerera ddala respect bakyala bategeera by the way bw'oba ogoberera bulungi ensonga ojja kweka nti abakyala ennaku zino ate ebintu ebivunaanyizibwa bye basinze n'obyetabamu okusinga ne kufa abasajja ogenda okugira nga abakyala be basinga okulwanyisa obukulembeze obubi mu ggwanga muno apparently be basinga gwebeera ku Facebook yobeera walabe nga bayataddewo posti nga eyina bwerwanyisa weyogerera ku bukulembeze obubi ojja kulaba nga abakyala be bali interested nnyo mu comment section wano ng'olaba boogera ensonga ez'omuzinzi ez'amakulu kale okuddayo ku nsonga ya alien skin njagala okugamba nti culture kyakola kyekyafuga bw'oba olumba omukulu oba omuntu omukulu akusingako genderera ebigambo byokola ki byokozesa ate ne Jjajja Ichuli njagala okumusaba yagambye omusajja mukadde ne Jjajja Ichuli yaliko ya training njagala okusaba ali yamunonyezaako mawulire njagala okusaba ne Jjajja Ichuli nti omuntu mukabwa abamuwadde limelight najja bw'ate tokolerera kumusuula muleka ayitewo kikyamu bw'obanga olina ky'omugamba balabyeko abafunye limelight ne bamala ne bagivaamu bw'obanga olina ky'omugamba wabula otegeera naye tokuba kusuula wabula buwabuzi tujja wuliriza naye tokuba kukola ki kusuula kubanga amazima gali nti kitala kigenda na kitala erinnya limenya ate kakati omuntu omukulu aye tasuubirwa kumeggana n'omwana omuto ng'ameggana ne mukulu munne otegeera omwana omuto omuyisako kibooko mmeka 2 otegeera nga zimugamba adda mu layini otegeera mukulu munno muli baddemba okwekuba eŋŋuumi ku ŋŋuumi ekitegeeza okikkiriza nti as we speak now alien skin atrendinga okusinga Jjajja Ichuli bulungi nnyo ge mazima and Jjajja Ichuli kimuyisa bubi because alina okutrendinga lunaku ku lunaku kale oluusi naye Jjajja Ichuli ensonga zayogerako oluusi zibaamu amakulu naye engeri y'oluusi gy'azoogeramu abamu tulowooza nti oba ali mu kulwanyisa mwana kiba kyamu naye nga ne alien skin naye mwennyininyini kale engeri gy'ayanukula ebibuuzo by the way obuzibu bwa alien skin ne public oba n'abo abantu aba critics buli ku ngeri gy'ayanukula ebibuuzo tewali kirala bimiziki bye binyuma naye ng'ate n'abantu abewansi eno kati ekyo kyogedde nti kiri ku ba critics ne ba presenters oba n'abali mu media abantu abali eno wansi ate bo babyagala abantu bo bamufiiringa bulungi nnyo era ensonga lwaki nkugamba nti Jjajja Ichuli oluusi ekigendererwa abantu abamu banyumira ne interviews ze okusinga ne music oluusi Jjajja Ichuli tulowooza nti oba musetinge nga anoonya kusuula mwana okitegeera bwe kiba nga seekyo ng'oba oluusi nga omanye ebyaffe ebyabayimbi nga waliwo awo akantu akapange just kukola ki yamuwadde emyezi gijo otegeera kwongera kusitula muyimbi okuba naye kyennyini kisitula omuyimbi asigala mu mawulire bw'aba amwatakinze n'amuddamu amawulire gasigala gatambula asigala ayongera omumanyikibwa abadde tamumanya amumanya otegeera bwe bityo so nakyo kisoboka nga ne Jjajja Ichuli ali kwongera ku muyimbi otegeera ng'ate oluusi nga bakipulaninga nga kipulaninge osuubira nti alien skin agenda kuba nga ba Johnny Black ba Ronald alimpa okuba mu sayizi muki oba okujja n'agwa tetukyamwogerako kisinziira tosobola predictinga future ya muntu naye kyemanyi kisinga okukuumira abantu waggulu discipline alien skin naye asobola okwechekinga ng'omuntu kubanga abantu bamukriticizinze ekimala asobola okumanya nti wano okusinziira abantu kye boogera mbadde ensobya n'atereeza okitegeera mu kufundikira kyesaagala kyekyokuba nti afuuwa byafuuwa mu public oba ku stage n'okulira enkola ku stage ebyo bisaagala kubanga ekyaddala alien ogenda kukula ozaale abaana anyway interview ze nabadde ndaba ezimu kuze obadde ng'okola obadde ng'ogamba oweerera ate abaana abatali omu ababiri
it is okay kubanga emyaka gy'olimu gyatuuka dde okuzaala naye kati kye ŋŋamba nti oyinza okugamba nti benefit of doubt ejja kubeerawo kubanga okyali muvubuka oba oliawo n'abaana b'owerera tebannakula na kumanya ennyo bigenda mu maaso ku social media naye emyaka ng'emeka wegineeyongerako ebintu bino bigenda kukomawo baleete obutambi nga okola ki ofuuwa by'ofuuwa olya obukola bw'olya ku stage oba oliawo ne ku street so wekiba kisoboka sina moral authority ekugaana kukola bintu ebyo naye kankugambeko oba oliawo n'ekirala nti nga bwe nagambye nti mukama bw'akusukkulumya ku balala aba akufudde omukulembeze indirectly abo oba ofuuse omukulembeze kale omukulembeze asaana n'abeera ekyokulabirako ekirungi okitegeera omukulembeze oluusi weeresa gwe byoyagala okole ebituufu ebisaana olaga abantu ebituufu ebisaana okulabirako gwe byoyagala osobola obikolera emabega wa kamera okitegeera naye wabaawo ebituufu abantu bye balina okukulaba ng'okola mu society yaffe no okitegeera so mugana nga alien eyo point yonkulu nnyo nti waliwo ebitalina kukolebwa mu lujjudde okitegeera akakola osobola okkalira eyo ewala gy'okola kati yafuuse mukulembeze mukama engeri gyamusukulumiza yamufudde mukulembeze amatala gamutunuddemu bwe gati bantu bangi nnyo abamulaba era waliyo n'abaana abali eyo mu secondary ne mu primary abamutunuulidde abeego nti nange kale singa mbeerako ng'ali ensonga lwaki nkugamba kati lowooza nnyo ku baana abo okukola ekyokulabirako ekirungi kuba waliwo already abamulabirako okitegeera kati abamulabirako balina okulaba ebirungi balina mwegombako birungi ola omukulembeze Bobi Wine oluusi ezo emboozi etuwulira zegeranga bwe yajjanga mu public ng'ayogera ebigambo ebimusuubirwamu ng'omukulembeze okitegeera ebyo bayombanga ne Bebe Cool wa ebyo twalinga tuwulira biwulire naye nga bw'ajja ye nga y'okumulabako nti ali mu kwogera yayogeranga ebigambo ebisaana gwe ng'omuntu amulabirako okuwulira era bangi twabirabirako bangi twabikoppa bangi biina bwe bitukoze eki bwe bitutuusizza A word to a wise is always enough. Akonooza ffe ng'abasomesa tutera nnyo kukakozesa naye ne wala gye tuli kubanga era omuyimbi abamusomesa wa ggwanga kaffe nnyini abali mu media era eggwanga tulisomesa kubanga ate oba oliawo bingi nnyo bye tubagamba ne mubikkiririzaamu kale alien katumuveeko naffe tetujja muwa nnyo platform kubanga era buli tumwogerako tumwogera but is okay kubanga nze music we mwagala and I like what he's doing. I think yajja n'ekintu ekipya abayimbi abalala gye batakoze eki kye batabadde nakyo manyi wano kasita oleeta ekipya abantu bakwaniriza nnyo ate baba n'essuubi lingi nnyo mu ggwe naye ekisinga obukulu nga bwe nkugambye akakoola kakendeere naddala mu public n'ebyo byendaba okola ki ofuuwa simanyi oba biki oba njaga o whatever bikendeere nga bwe nkugambye sino moral authority ekugambako munnaaye kubanga alien ajja kudde yagamba nti yewe yaŋŋambako yaani yayimba ki kikyankoledde kale oyo nga tumuvuddeko Hirat